mu kibuga Masaka ene embozo hizo okuba ogiwulira ko mbitundu ebirala ba comedian abenjawulo oba abakulukulu nga basabiriza obanga basaba obanga bakuba oluseke ennaku zine baluyita nate Masaka kyo kiyitiridde kubanga ne bannanyini mabaala bekubidde omulanga nga bagamba mmwe abali ku mpuliziganya ez'enjawulo musobola okutuyambako kubanga ba comedian tufa embozo eno okugikola nasobodde okuba ate nga nnoonya ku ba comedian ab'enjawulo abamu baaganye okubyogerako abamu ne bagamba tuleke totukuba comedian omu yekka mu Masaka ndowooza yampadde eddoboozi lye Muzeeyi Kamadi yampadde eddoboozi lye kati ensonga eyo nasobola okuba ate nga abakiikirira okwogera naye abamu baaganidde ddala ba comedian ab'omu Masaka okulabula okuva mu mabaala ag'enjawulo mu kibuga Masaka n'abategesi b'ebivulo bategeeza nti ba comedian ab'omu Masaka mususse okuba ate nga musabiriza muleebeeta musaba ne content ennaku zino akyabalemeredde kubanga content gwe mwakwata gwakusaba busabi ba comedian ab'omu Masaka mu mabaala gonna nga tegeetemyemu baga nti bakasitoma tebagenda kudda era basinga batuula mabega nga batya okubasabiriza oba comedian babadde bajjeeyo amannya agamu n'ennyiza obutagateekawo abawuliriza munaaba mumbuulira mmwe kiki muyinza okuba ate nga mwogera ku nsonga eyo abamu kubaaganya okuba ate nga boogera ku nsonga zaabwe bagamba nti olw'ensonga nti abategesi b'ebivulo oba bannanyini mabaala muyinza okuteesa nti ngenda kukolera emitwalo 2 ate n'agamba nyinawo emitwalo 10 n'ogamba kangende ku stage abagagga abanaabeerawo ngenda bakuba oluseke oba ngenda kuba ate nga mbayisaamu eggaali ntopinge wali 2 zabadde alina okumpa ba comedian abasinga bagamba nti bannanyini mabaala abasinga babanyaga kati ye ng'agamba kakose platform eyo gyamuwadde asaba bakasitoma bali omwo ne ba comedian abasinga omuntu ajja mu bbaala oba mu kivulo ng'akoze budget naye ate gwe n'ogimuteekamu omuggyemu akasente ke bakusasudde ba comedian bannange mweddeko mu nsonga eyo naddala ab'omu Masaka era ba comedian abasinga ab'e Masaka ono bamuyita Pastor Munyesabuti ye Munyesabuti ensonga ze waliwo abakulu abazirimu olw'ensonga nti alina obubaka bwe sobola okuba ate ng'ayisa ng'alina eddiini yayagala okuba ate ng'alumba omukulu oyo era Pastor Munyesabuti w'oli wonna eyo nsonga y'abakulu bajja gikolako naye ensi yange Pastor Munyesabuti eyo kanjireke omukulu Muzeeyi Kamadi kamufuneko wano yaŋŋambye namubuuziza lwaki bagamba ba comedian musabiriza ku nsonga sooka ombuulire ogamba otya sebo bitambula bitya amanya nze Muzeeyi Kamadi ebyenkozesa ku stage Muzeeyi Kamadi nabirabye nange byabadde ku status ye yabite kweya postinze naye tubikola bulijjo ba comedians babikola n'abatali b'e Masaka n'ab'e Kampala bonna babikola singa oba weetegereza clip za mukulu waffe MC Mariachi mu comedy ja ndowooza ne show yonna ne bye yazze okukola nga sibi yategese n'atabikola nabikola oluusi n'akola ebyo eyebeera just vibe si buli nti buli comedian baba bakotte ku muzindaalo aba agenda kusaba ssente ate si kusabiriza kati nga show gye twakoze ku Shiza oluusi n'obupapula babadde babutuleetera bakirabye ne babutuwa sometime abo abantu bamalina otugamba munjogereko kola bwoti munjogereko nyina sente zange abamu be babitugamba n'obitugamba naye waliwo abantu abatondebwa nga balina emitima emibi egy'enkokola ogwo si gwe mulundi ogusoose twakolerako awo olulalira kusiza n'ayagala n'okututabula otegedde Sakala boys agiyuzeemu n'agala kati gwe kola wekka kubanga bwemukola ababiri musaba ssente ate abantu ze bandinywedde mu bbiya okitegedde katolaba messaging eyo okugigamba abantu ze bandikoze eki ze bandinywedde mu bbiya so tusaba buli omu oba sikusabiriza sente ye nga waba akiraba kubanga comedy tetulina wakusabiriza yekka ate awo abantu
siwe tukola wokka tuyinza okuba tukolawo omulundi nga gumu bibiri. Aya basi mutusonyiweko olw'eddoboozi eryo akatiniti akasobodde okuba ate nga kabuusebuuseeko kati ensonga z'abakomediane mbadde ngenda gigaziwako lwakuba abasinga baganye okumpa amaloboozi gaabwe naye nga bakomediane kisusse mukulu Kamadi ategeezezza nti ebeera vibe ng'ekutte awo nno n'afuna ekyoyoyo n'agamba kaasabemu mu nteekateeka eyo kati nno abawagizi bagamba bajja balina bajeti ng'amanyi nti ssente ze ngenda okunywa ate n'agwa mu bajeti ya komediani bakomediani abawemula n'abamanyiira amadiini n'amawanga ag'enjawulo. Pasita Munyesa Buti gwe ekyo kimanyi era nze ndooza ensonga baziriko ezizo mu nsonga ezo kubanga kati kangendeko kubawuliriza bambuulire ku nsonga eno ey'okusabiriza bo bagiraba batya kubanga bakomediani bayitiriza soko ngambe kyapu wano. Alo omulungi esebo webale kuweereza ebos amanya n'eddoboozi lyo ni best sound kabonera esebo kaakati sebo ekyo ekigambo ky'abo abakomediani okusaba tereera kisembo olw'ensonga kubanga nange kennyini naliko ewasizaawo ewabaawo nze nkirinako bwino kubanga ffe batumanyi nnyo omwo mu Masaka naye komediyani yannemerako nemuwa naye singa saamuwa nze nali ngenda ofuuka topiki kwolwo bw'otamuwa atandikira ku ggwe ng'avuma atandikira ku ggwe ng'asooka akuvuluga naye ogenze n'emitwalo gyeno ogenda kunywako ogambe nti n'ab'ebbaalo bawagire kati komediyani olaba bw'alinnyamu era neebujjako 5 oba mutwalo abaakulinnyeemu ebbaala baamukozesezza loosi mbasigula mwenge okirabye ogwomuze mubi nnyo bagukomye ate bakomediyani b'omu Masaka nti n'omwenge bakusanga ng'onywa akawalagiko oba kannayire oba kannayire special asobola okugamba ampaako nyweko gwe bakomediyani b'e Masaka obamanyi soko ngamba mma abani webale kuweereza esebo amanya n'eddoboozi nze Mutebi Andrew Kabende Rwanda kannabulemu kakati bakomediyani basusse omuze gw'okusaba najja ku stage oba n'akookunywako aba ayagala okakola eki